mpola mpola Bobi Wine yes Bobi Wine tachakwata simu za Edrisa Msuuza yakizudde omukulu yagenda mu State House nafuna $1,800,000 okuva ewa president kugata n'emmotoka ya white jafuga eya V8 era nga omukulu ono mbali ku sente za President Museveni mpola mpola now tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso Rich Boy 2021 omukulu amanyikiddwa nga yes omukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine agenda mu maaso n'okuba nti anoonya akalulu kwogata ne ba presidential candidates abalala naye ng'ate waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati wa Bobi Wine ne yes ne Edrisa Msuuza era nga bye tugenda okuba nti kutuusaako mpola mpola ngambye Pampita Ntambi Kimso subscribe tutambule ffenna ate nga oli waddemu okuba nti onoonyako ku mikutu gyange egy'enjawulo now nga bwe twabagamba nti yes nga tugenda mu kalulu bantu bangi abagenda okuba nti balabisibwa era nga abantu bangi abagenda okunyiigira bannaabwe era abamu bajja kwetaawa abamu beeyonge bangere n'okuba nti beeyagala mpola mpola tubadde twebuuza waliwo amawulire agavuddeyo ne galaga nga Bobi Wine bwe yatandise okuba nti ignoring esimu za Kenzo era nga Kenzo yavudde n'agamba nti ali willing okuba nga ayenga nga Bobi Wine mu nsonda zonna because talina kyayambye muyimbi talina kyeyamuyamba okujjako okuba nti abanyunyunta era nga oluvannyuma okuba nti yagana okuba nti aendosinga Jose Chameleone mu People Party nga yavayo n'amwegattako kyamuleetera enyike ku mutima mu buli muyimbi munne agenda okuba nti amujoininga amulabisa bulabisa tabeerawo paka katava nga yona kuboogerako yensonga lwaki yasalawo okuba nti anyiga nayo kumwenga nga recently waliwo ebibadde bitagenda bulungi nga kampu ya Bobi Wine evayo okuba nti egezaako okuba nti eatakinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Edrisa Msuuza era bigambo bingi n'olutalo lungi oluli ku social media abantu babadde bavuma Edrisa Msuuza okufa obufi n'okugata abamu nga batandise okusalira Bobi Wine omusango okuba nti musajja watu Yuda muli wankwe n'ebisigaddewo mpola mpola lubadde olunaku lwaleero tufuna amawulire okuva mu nsonga ennekusifu kiteebereza okuba mbu musajja mukulu amanyikiddwa nga Edrisa Msuuza yagenda mu State House nafuna $1,800,000 kugata n'emmotoka ekika kya Toyota V8 musajja mukulu gye yeegomereramu ennaku zino era nga kiraga nti omukulu ono yali addala era tasobola kuba nti awagira Bobi Wine Msuuza agamba nti 2021 agenda kuba nti agenda kuba nti agenda ku frontline abeere nga anoonyeza musajja mukulu amanyikiddwa nga yes President Yoweri Kaguta Museveni akalulu era nga omusajja ono agenda kubeera nga yes akuba emunu nga kuba blood we mpola mpola Kenzo agamba nti Bobi Wine talina kyeyamuyamba okujjako kuba nti anafuya abayimbi banne n'okubayisaamu amaaso era ng'agamba nti ayagala abayimbi bamwegayirire mbu ye yeefuula owakabi alowooza abayimbi si bakabi twafunyeko recording eno mpola mpola era nga nebigenda mu maaso tubimanyi waliwo olutalo wakati wa Eddie Kenzo ne Bobi Wine. Eddie Kenzo agambye nti agenda kufa n'omuntu ekijja kijje. Bobi Wine yatandise okuba nti atuuza olukiiko kuba nti asindika abantu ba frustrating Edrisa Msuuza yes wali eri mu career ye yokuyembera nga ku Firebase nokogata ne Nope batandise okuba nti bafrontinga Bobi bakonfrontinga oba yes bakonfrontinga Eddie Kenzo aveyo abulire abantu saidi chicheriko. Eddie Kenzo yomu ku bayimbi abalina following ey'amaanyi mu Uganda era nga buli munabyabufuzi mu especially abavuuka bamwetanga okuba nti bavuuka bangi abamuwulizamu n'abamufollowing so n'olwekyo buli muvuuka ayagala kuba nti alwanira space ya Edrisa Msuuza oba oliawo ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Center mu Lubereta Tembo owokubiri nsuubira gya naye jagezaako kuba nti alwanira naye ng'ate Edrisa Msuuza agambye nti yakoowa ejjogo lya Bobi Wine. Bobi Wine amukoledde ebintu bingi kw'ossa n'okuyimba ennyimba ezimuyamba nga volongoto system volongoto nakuba n'ennyimba endala Bas Dunia era nga Edrisa Msuuza agamba nti yayamba Bobi Wine ebintu bingi okuba nti amwogerako nga bwe yamukola naye ng'ate Bobi Wine talina kyeyamuyamba mu music career yadde bwe yagenda n'okumusaba kolabo eyasooka nga ayagala aveeyo omusajja oyo n'amwebuzaabuzaako yamaliriza ng'akutte muto we amanyikiddwa nga Mickey Wine
Eddie Kenzo agamba nti oyo musajja yefula omulungi mu kamera kumbe nga atalina omutima ogwefutwa n'ebisigaddewo. Yes, Bobi Wine olategedde bino ebigambo byavuddewo. Yes, tataze okuba nti ignoring amasimu ga Edisa Msuuza n'okuba nti tamuddiramu ddala era nga olusungu obuluma Edisa Msuuza buyitirivu. Eddie Kenzo agamba nti bwavaayo yes mu karantini Mandi ajja kufa okuba nti agenda ku radio zatangaza eggwanga biki ebibadde byayitamu ne bigenda mu maaso. Agamba nti bamuplotinga okuba nti bamunyagako omukyala we Rema Namakula era nga n'obulamu bwe bwali bugendagenda lw'abantu abo bwe yabeerawo Bobi Wine naye teyasobola kuba nti amubeererawo era nga olunaku lwe yali ava e Bulaaya nga bamuvumye nga ne Rema yakamutwala baali bateeseza ne Bobi Wine bamupikinge ku airport. Omusajja ono teyalabikako Bobi ekyalaga nti ye ayagala kumuyisa oludda lumuwabula tayimirira na banne. Kenzo omukambwe ennyo ekyesuuse ne Bobi Wine yasazeewo okuba nti amwemukire era nga Kenzo yagezaako okuba nti akubira Bobi Wine amuconfronting okuba nti amugwereza obubaka directly naye obubaka buno tebwatuuse. Oba oliawo yensonga lwaki Edisa Msuuza munyiivu. Bobi Wine yaganye okuba nti akwata esimu za Kenzo n'okuba nti abako nekyaddamu eri Edisa Msuuza kugata ne bakyali abalala. Edisa Msuuza agamba nti Bobi alina omutima ogwefutwa ne fitina yensonga lwaki yagana okuba nti endosinga musajja mukulu amanyikiddwa nga J Chameleon. Bwe twogerera olutalo lukyagenda mu maaso era fire bonfire omusajja akyawanda muliro. Bobi asaze okuba nti takwata masimu ga Edisa Msuuza ng'amulanga okuba mbu yagenda mu State House n'afunayo akasente akali wathe $800,000 kugata n'emmotoka ya V8. Bino n'ebirala tujja kubikutuusaako kugambye subscribe ate sharinga bano bafune information eno mpolampola ebatuukeko then tutambule fenna mu system. Batuyita Uganda mu Kamoli #1 leading daily tukutuusaako amawulire buli lunaku ate nga temubeera palapase. Bye bye.